Yes, Museveni TV tukwaniriza olunaku olwalero ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa November omwaka gwa 2020. Enkuba ekedde okutonya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era ekiri ebweru twongera okusaasira abantu abakeera enkuba tebayisizza bulungi naye abasobodde okutuuka ku mirimu gyammwe tubaga nti weewaawo mwenna mu mbeera yonna kakasa nti weebikkirira funa tamusiya funa gambuts olabike ng'otambula ate okutuuka ku mulimu gwo. Olunaku lwakusatu kugambye omwezi gukyali gwa November gwolekera okubanga gufundikira tugenda wali ate mu nnaku enzibu ennyo ennaku eza Christmas n'ebikujjuko byonna ebimalako omwaka nga byetaagisa akasente okubanga omuntu alinamu akasente mu nsawo okuteekateeka embeera yonna ate nga n'ekirwadde ekya COVID-19 minisita ategeeza nti embeera erabika ebayinze bandirangirira omuggalo ogwokubiri mu ggwanga erya Uganda nga twongera mu nsi endala Bufalansa baani abo ate bateekateeka ate okuguvaamu ogwokubiri gwe baddamu ate ffe bategeeza nti singa embeera tetereere eggwanga erya Uganda lyandiddayo mu muggalo. Nze Muhammad Wamala program Omunnyo Ku Makya twatandise dakika ziri 2 ezakata ku ssaawa 12 ez'okumakya agaleero tubaniriza nnyo program Omunnyo Ku Makya kakwase munanga kulamuseeko tubeere nga tutandika ensonga ezo n'endala nnyinza tugenda okubanga twogerako ebyofuzi ebikyanyoka mu ggwanga erya Uganda ekiwa musaayi campaign zaka zikyali blood wakyaliyo cases ez'abantu abagenda maaso okubanga abayiwa omusaayi accident ez'abaddemu zonna tugenda zizogerako naye kakwase munange asooka kulamuseeko ebyo n'ebirala twongera okubanga tubitunuulira amakya ga leero. Weewaawo wasiza otya mukwano nkwebaza okwagala Soul TV mu TV endala zonna. Mukama Katonda atukoze bulungi nti enkuba etandise okutonya nga teri yavudde waka okusinzira ku ssaawa ezaateekebwawo eza kafyu. Kitegeeza ki? Nti nga tonaba kufuluma nnyumba yo genderera ki ky'ogenda okwambala. Ekibuga tekyesigika gwagenda mu kibuga ate nawe agenda okutambula mu bitundu eby'enjawulo enguudo si nnungi oba oliawo enkuba eyinza okuddamu nate ne kuba buto oba oliawo emmotoka yayinza okuba mu kinya kusamuliza amazzi kakati mu mbeera eyo olina okukakasa nti olugoye lw'oyambadde lukuyisaawo mu mbeera eno ey'obunnyogovu. Abafunye ebizibu eby'enjawulo tubasaasiddeko nnyo Mukama Katonda abasisinkane yekka yasobola okuba nga agonjoola ekyo ky'oyitamu kubanza ennyinza obutakitegeera. Omulwadde tugamba nti omukono gwa Mukama Katonda gukuwonye so nate abaliko ebirungi bye mufunye Mukama Katonda nga mulungi abibawadde tusaba nti omukono gwe gwongere okunyweza ekyo kyolina ate kireme kubanga kikuva mu ngalo. Omunnyo ku makya tuba tutandise omuganda bwatyo bwaguyita naye fe ab'ebusiya tuguyita omunnyo kwekuli zibula atudde gwe nga bw'ogiyita eri ku Salt FM etandise kati omumbeja kasa gyali waliyo aka Black awamu ne Lawrence Mujuzi ffe tuba tugiyita kikoto yehaale kakati statement eyo nkulu nnyo olina okuva mu buliri ogenda onoonye ssente akubikka kati akugamba linda akenkuba ekyatonya yagenda okukuba bbiru y'ebyetaago byonna byalina nise nabwire ebusitemaniyo yintula district y'ebusiya. Good morning. Akubikka saawa eno yagenda okukuba bbiru y'obwavu ayinza obbanga yagenda okukuba bbiru y'ebyo bye yeetaaga yongera ombikke embeera ebweru sinungi naye anyhow ndowooza embeera yeeyo embeera obudde tebutandise bulungi enjogera eri ekyagenda mu maaso nti smartness no weather kuba embeera eno abakyala basinga engoye bazeesiiga bwesiizi abamu zibasiiwa okubanga tebaagala kwessaako nnyingi naye kati embeera y'obudde yiini erabika nga si nnungi nnyo ebweru eyo. Tutambulira mu bulamu okusingira ddala oba okwekangabiriza ebiro bino bw'otunuulira obulamu bwe tutambuliramu kati bwakwekangabiriza oli omusanga ng'enjogera yakyuka n'agamba .com kyekiriko naye nga kuba kwekangabiriza nga mutima akimanyi nti kikyamu. So kakati n'ennyambala eno abakyala naye muli munda kimuswaza kubanga engoye ezisinga gavumenti etuyambe engoye zisiiwa ate ku nkuba ndowooza kitamba kantandikire ku ngatto oyambala engatto kati mu budde obw'obunnyogovu ng'enkuba etonye naye ate omusana kasita gwakako bweguti ng'otambulira ka koransi naddala ez'abakyala zituwokya ebigere engatto ogigula n'ojambala mu sabbiiti emu yokka ng'enjola ziweddeko ng'etandise ekolaki eseerere eyagala kukuba kigo. Kakati n'engoye zino munnange simanyi bakadde baffe bayambalanga engoye ng'enkuba ne bwemukuba atambulanga bwali naye kakati ffe okutandikira ku ngoye ez'omunda kasitoto bamu bwoti bwe papa ate awuyogeza experience sinza kuwakana nti zikuyitako obuyisi. Anyhow katugende mawulire gaffe agasukumye olunaku olwajjo twakoze amawulire gabadde mangiko naye nga amawulire agasingira ddala ga byabufuzi mwalengedde ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda byongedde okunyinyitira mu mbeera sabbiiti ey'okusatu gye bakutte ate mu mbeera eya COVID-19
twalengedde Kasese ebintu byatambudde bulungi munaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu bitundu ebyo ng'agezaako kumalayo Rwenzori sub-region ate nga mwami Yoweri Kaguta Museveni ali mu Elgon eri yabadde mu bitundu eby'Embale eyo yagenze maaso okwogererako eri abantu structures y'okusinga sinkana structures ez'ekibiina ekya NRM agezaako okulabika nti buli omu ayogera manifesto ezize byasuubira okuba nga akolera eggwanga myaka 5 ejijja ate mu kirwadde ekya COVID-19 katulengere mwami Museveni olunaku olwajjo bwe yabadde ali mu bitundu eby'Embale yagedde ku nsonga za omukuuka okulabika nti bafunye omukuuka omupya ayagala okulabika nti obutakkaanya obwo ate obuliwo mu bukulembeze obwensikirano mu bitundu eby'Embale eyo buggwawo n'okulabika nti Mbale sub-region yonna ate eddamu ekirime eky'emmwanyi kyongera okutumbuka katulengere emboozi eyo then today tubeeko ebirala bitwongera okutunulirako ate ne mwami Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga naye yagenze maaso okulambika eggwanga oba abavubuka Buganda okutwaliza wamu yonna ku byobufuzi ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda katukomewo oluvannyuma lw'emboozi eyo then today tubeeko kitwongera okwogerako. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asinzidde mu buvanjuba obw'eggwanga mu kibuga Mbale nga wenja akalulu okuddamu okukulembera eggwanga n'asuubiza okubongera emirimu mu gavumenti. Kimirimu for the Bamasaba, kimirimu ky'Abamasaba. I will be looking out whenever there are some good jobs and they are good Bamasaba, I will put them there, no problem. Shoma uliyo, President Alama Bamasaba kasa, kimirimu kiboneka kimirai, kana alone nayo Bamasaba balai. Mwami Museveni tanatuuka abawagizi ba NRM nga abasinga bakyala babinuse nga balindirira omwagalwa waabwe nga bawanise ebipande nga bambadde n'emijoozi egya kyenvu. Abawagizi bano babadde nga ba kigero era nga bakkakkamu nga bwe bayimba ennyimba ezisuutasuuta omuntu waabwe. President Museveni leero asisinkanye abakulembeze ba NRM mu disitulikiti okuli Mbale, Bududa ne Manafwa ku kisaawe ekya Mbale SS gy'asuubiriza emirimu n'okuzimba olubiri lwa Omukuuka omukulembeze ow'ennono ow'Abamasaba. And if the Bamasaba vote 90%, the encouragement will be greater. And it's good that the NRM people work together to bring victory instead of fighting one another. Now, about the parents of the Mama Saba, definitely we shall make a contribution. Ayanjudde entegeka ez'okukulaakulanya ekibuga Mbale nga bwe kyasuumusiddwa nga bamwesige wa kukikyusa kibe nga kisikiriza abalambuzi. I'm very happy with the plan of urbanization in order to use the mountain more for tourism. Bo bannakibiina mu bitundu bino balaze akabi akali mu njawukana mu bukulembeze bwakyo. Kitu kiwa gavumenti ssente nnyingi mu abantu abajja okulaba obulungi bwaffe oba obutonde bw'ensi. Kati bino nabyo gavumenti esuubiza nti egenda kutuyambako kubanga fulaga beyara si ye fulaga beyara. Okitegeera waliwo omuntu okubanga yakusinza akalulu n'okimatira naye ng'ate fulaga gye baagabye obugabi ne bagikujjako ne bagikwasa omulala awo tewaba kukkaanya naawe okujjako okugamba nti nno enjawukana zino ezijja ne zaawula abalonzi baffe nze kyekikositinga. Oluvannyuma mwami Museveni aweereddwa akatebe ak'ebyobuwangwa mu kitundu ne bamusindika agende atabaale abasaggulire by'abasuubiza bya Eric Sebalamu ne Makumbi Emmanuel Salt TV Omunnyo. Bw'atyo mwami Museveni bwe yabadde ati mu bitundu eby'Embale n'olwaleero akyaliyo agenda kubanga ayongera okuperereza ati gy'anaavandi yongereyo ndowooza essoroti eyo. Emikolo tegyawedde bulungi. Lwaki? Kuliko omukolo ogwabuzeeko. Akatebe ko yakafunye. Ebirala byonna byafunye. Bagisuspendinga nti lwa coronavirus. Anti kakati basuspendinga giri eri egigenda ng'otambula. Era byonna kubanga era tuyinza kumanya bagenda kukwegattako.
kasita obuuka siteepu emu kitegeeza gubeera teguwedde ne baga nti bakandidate bokka abagenda okugenda mu initiation eyo mubeera nabo then baba tebagenze baba alina okwetoloola ebyalo byonna babategere nti covid yatataganyiza embeera yonna ey'emikolo egyo n'okutuuka nti gyasuspendingibwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekibiina ekya NUP yabadde mu bitundu eby'ebundi bujo Kyegegwe eyo akyali mu Lwenzori nga bw'eggambye ng'agezaako yafundikiridde Kasese embeera yabaddemu abantu era babadde bangi wabaddewo okusika omugwa wakati wa poliisi ebitongole bikuuma ddembe obamu n'abafunye n'obusago twategeezebwa nti wayinza n'okubaayo abantu abafudde omuntu omu ayinza okuba yafiiriddeyo kiteeberezebwa okuba nti mu mbeera yabaddewo ey'akanyolagano wakati w'abawagizi ate n'ebitongole bikuuma ddembe tiyagasi yanyoose naye lwa mbeera era yakutangira oba okugezaako okukwasa amateeka ag'ekirwadde ekya covid-19. Ebyobufuzi bye bitambula olengedde abano nga balina abantu batonotono ate bali nga balina abantu bangi kyekyaviddeko gavumenti okulangirira nti embeera eyinza okujja ey'omuggalo nga bamutegeeza nti tugenda kyogerako ekyo kigenda kubeera ku mulamwa gwaffe gwennyini okutunuulira embeera omuggalo gwetaagisa akadde kano tegwetaagisa tuyinza kuwavaatinga tutya embeera eyo ey'omuggalo kubanga bwe twagendamu abantu baayigamu ki kye bataayiga okuba nti kati gavumenti ega nti eyinza okulemererwa mwezi ogujja oba biseera ebiddako awo tuyinza okuddayo mu muggalo ate oguyinza okubeera omukambwe ennyo. Nabule Fedde awo tuba tutandikira tulabe ebyobufuzi bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda obirengera bo batambula buli omu atambula agenda anoonya n'okufeffetta obuwagizi. Nga sinaba kudda ku nsonga ya covid-19 njagala kusaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kubanga akyali mu ntebe ye pulezidenti waffe yadde agenda mu maaso n'okubanga awenja akalulu afunye opportunity etambula kyenkana mu bitundu ebiwerako ate nga akyatambula wabeewo ko obukambwe obugibwayo ku nsonga ezimu bw'atuuka mu bitundu ebimu mu kifo ky'okubuuza abantu nti ekyo tebakibakolera aveeyo ng'ategedde ani yali responsible ku kukola ekyo kyennyininyini kye assignment eyali yakoze eki eyali emuweereddwa kisobole okuba nga kikendeezaako ne fayiro oba emirimu gya mukyala Nakalema yagenda maaso n'okubanga akola kuba wanaatambulira eggwanga lyonna n'oddimalayo jjukira nti bw'ava eno tekitegeeza nti bw'aba azuddeyo ababbi amaze abasigadde abakubye vaccine etagenda kubaganya kuddamu kola ki kulya nsimbi yamuwe wa musolo. So kakati President Yoweri Kaguta Museveni bw'atuuka mu kitundu n'asanga ng'aliko kye yasuubiza abaayo ng'ate ye ajjukira bulungi nnyo nti kyali kibaweereddwa naye ne kitatuuka wabeeyokko omukono ogw'ekyuma oba eriisa eddala erigibwayokko story esobola okubanga ekyuka aleme kubanga mu bitundu ebimu waatuuka ebintu byayogerako ngeze okwekenneenya ng'abamu kubamuvuganya mbagamba nti ekyo yakisuubiza mu kalulu akabbiri gumu paka kati tekikolanga ki tekituukanga ng'ate yo omulaba yeewuunya nti ekyo tebakibawa. So omukulembeze w'eggwanga n'ekibiina kya NRM okutwaliza awamu ensonga eyo bagirowoozeeko eyina engeri gye tattanyamuko ekifaananyi eky'ekibiina saako n'omukulembeze waffe. Bwe tukomawo ku nsonga eri mu ddiiro kaakati Uganda bw'otunulira alipoota nga bw'eyimiridde olunaku lw'eggulu abantu 5 bafudde ekirwadde kya covid-19 mu Uganda ate nga abali mu 241 be bazuuliddwamu obulwadde obwa covid-19 kitegeeza nti infections zeeyongedde okusinziira ku ngeri bwe twatandikamu nakati nga bwe biyimiridde ministry y'ebyobulamu nga bwegenda mu maaso n'okubanga ekola etya ng'ebizuula naye ate okusoomoozebwa okuliwo nti tuli mu kalulu tuli mu campaign waliwo engeri gye tutegeeramu kampeyini zaffe ffe bannayuganda waliwo engeri abafirika ebintu ebisinga obungi gye babitegeeramu tuli waliwo omukulembeze ow'eddiini ey'abannaffe aborthodox eyava mu bulamu bw'ensi naye nga baatulaga ku mukolo ogumu era okuli omukulembeze w'eddiini eyali afudde naye nga olw'okuba nti kawuca y'okuziika nga basinga obungi baali banywegera omufu oba omugenzi nga bala banywegera ki sanduuku omugenzi mwe yali kati mwe mwali noono omukungu eyasembayo okuba nga aziikibwa kati kitegeeza nti ebyo perception gye balina ku bagenzi naddala ababa abakulembeze ab'enkizo mu nsonga eyo ey'eddiini. Kati naffe waneno mu Uganda tulabira ddala nti campaign tezisoboka kutambula bulungi oba akalulu kaba kabowa tekayinza kunyuma nga temulimu kuyisa bivulu nga temulimu kugenda maaso n'okuba nga tuleekana tu exchange nga tukola kinga tutondawo embeera eyo oba oliawo eteeka obunkenke mu nkambi endala
anti omulabe wo yina mukanga oba gwovuganya yina mukanga ategeere nti nange gyendi kyovola abamu batuuka n'okuwa ebiragiro eri ebitongole ebikuuma ddembe luli oludda olulala lutegeere nti luneno lwe luli mu kintu naye nga kampeyini ezisobola okugenda mu maaso oba omuntu yeebuuza nti kampeyini zezigenda mu maaso lutalo oba mbeera yaki egenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda kubanga tunoonya mukulembeze obuzibu obuliwo aidha anabeeramu Museveni okuddako omwaka ogujja 2026 oba abalala 10 okulwalako omuntu omulala omu anamundira mu bigere naye embeera egenda maaso covid ye mwali mu ggwanga erya Uganda twetwogera cases ez'abantu abakafa mu ggwanga erya Uganda bali 186 twatandika twagenda okuggalawo eggwanga erya Uganda mu ggalo nga tetutaba kufiisayo muntu n'omu twagenda okuggulawo ng'abantu batandise okufa kampeyini zigenda kugenda mu maaso kubanga akakiiko k'ebyokulonda kakuleza nti etteeka teribakkiriza akaweero namba nkaaga mu emu tekabakkiriza batagenda maaso kutegeka kulonda okukyusa gavumenti obuzibu bwe tulina bw'abakulembeze abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo kantandike ne Uganda okutwaliza awamu abantu batono nnyo mu Uganda abatwala obudde okunoonyereza ku nsonga ki eriwo mu ggwanga abantu batono nnyo abamanyi ssemateeka ayogera ki ku kino kyova olaba nti abantu abasinga oli we bamukwatira mu bukyamu bagamba nti kati bamuvunaana ki kiki kye bamuvunaanya awo so nga ate kakati ye tukwata mu bitundu ssemateeka mpa eddembe okwekalakaasa bwe neekalakaasiza ku street omukuumaddembe n'anjoola abasigadde abali awo bagamba kati amukwatidde ki abadde alina okwekalakasa abadde alina okukola ki ne twerabira nti ssemateeka y'omu aprotectinga Wamala kaneekalakaase naye mu ngeri etamumalaamu mirembe mu ngeri etanviirako okwefuula ekitagasa mu ngeri kwegamba etaviirako oba noise pollution oba kikwegamba waliwo obuntu obulipo bungi obuli awo bwe tutakola ki bwe tutamalaayo kakati abakulembeze baffe abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo lwaki ngamba nti obuzibu buli ku bo tewali n'omu ku bo abeesimbyewo atamanyi nti obulwadde bwa covid-19 gye buli nti n'okutta butta ate nga balabyeko ne bannaabwe abakungu nga bafa beetabyeko ne mukubaziika mukulu w'amala oyinza okwewuunya singa bukya ku makya n'ogenda n'okola save mu bitundu ebimu ebya Uganda naddala ebyo ebiri ku bizinga eyo n'ebitundu ebirala oyinza okwewuunya nga abantu tebakimanyi nti mu Uganda mulimu n'abantu abafudde covid ekyo nakyo kisoboka mulimu atamanyi mu Uganda nti eri abantu bafudde covid-19 oyinza okukyewuunya oba oli awo ng'okifunye ne kikwewuunyisa naye ng'ate jjukira nti ebitundu bino naye ng'ate oyinza obutamunenya kubanga ebitundu ebimu si buli omu nti alina rediyo si buli omu nti alina TV si buli omu oba oli awo nti awulira ennimi zonna ezoogerwa abantu bagamba nti balina ebyokukola oba okitegeera nti kaakati obuzibu bugirawo ku bakulembeze baffe bano be bava mu bitundu ebyo ebirimu abantu abawangalira mu bulamu bwe butyo basobola okutambula ne bagendayo okubamatiza abantu banene babawe obululu naye ate kibakaluubirira nnyo okwogera ku nsonga ekwata ku muntu ono butereevu esobola okumukuuma nga mulamu esobola okumubeezaawo nga munnayuganda ate enyigidde mu bumenyi bwaki bw'amateeka mu kiseera kino kyengala okubuuza nti twagala nnyo ebisuubizo by'abantu okusinga okutaasa obulamu kubanga bajja bonna nga batambula okujja tugambe ku mutendero gwa gavumenti ez'ebitundu bakansala aba LC5 chairman baani municipality division baani bonna abo ku mutendero gwa gavumenti ez'ebitundu buli omu asuubiza bw'ogenda kubaka ba parliament nabo basuubiza ebintu eby'enjawulo kubanga ndowooza obuzibu buli kuba presidential candidates kubanga bwe batambula ennyo nti omuntu ekitono nnyo alina okuba nga atambula bbiri boli ayinza okutambula Kyegeegwa agende Fort Portal Kasese ng'alina okutambula olunaku lumu mu district 3 kuba kati abo bo be basinga ndowooza okubaako obuzibu obw'amaanyi ati kaakati ono presidential candidate yagenda amalayo olunaku lumu naye ate waliyo nayagala okukiikirira constituency eyo mwabeera ayinza okutamalayo olunaku lumu ayinza okumala bw'aba agenze nga mu region ng'agenda kusisirawo ennaku nga bbiri kuba ayinza okuba nga region kati nga bolaba nti Lwenzo region erina district ez'enjawulo Babundi Bujo, Fort Portal, Kyegeegwa kati ali mu region emu bweti. Ne bweziba naku bbiri mukulu w'amala. Mwatambulira. Oli tasobola gamba nti agenda kuba campaign mu kitundu kimu aberewo okuva ku makya paka kawungeezi bagenda batambula oba okitegeera. Kakati ate ayina ebirala eby'okubunisa ye byayagala kubanga kino kye tulimu kya kwogereza. Omukyala mulage nti munnange toyina mululu gw'okunaaba si kizibu kyo biki biri eri byonna bikkako. Omukyala ajje waka akole ki afumbe ye mulonzi asobole okwata akalulu akole ki akuyiire
genda yo mugaye munnange tujja kukomyawo omumbere munnange kakati ekitundu kikulaakulana ekifuuka ebyobulambuzi mwategedde ngenda bba wange emitwalo 10 ebyo nga bikyali awo emisolo temujja kusasula naye nga byonna byetooloolera ku ki ebintu biringa bibiri byendowooza ekisookera ddala abakulembeze baffe bakozesa obutamanya bwaffe kyenjogeddeko wali tinewe tubeera tumanyi bannayuganda abasinga tumanyi bitundutundu abantu abasinga yenyigira mu kintu nga tamanyi nti kikyamu tamanyi nti waliwo penalty oba bwe mba nkoze kino musango okusinziira ku ssemateeka wa Uganda ekyo nga takimanyi kati eyandimuyambye ye mukulembezeewe kakati ate omuntu eyanditutte obudde okukinoonyerezaako obuzibu obukyasinze buli wano nti tuli mu state eya desperate mu Luganda tuyinza kijjayo tutya kuyagayaga oba kwenyamira okwenyamira kubanga kunoonya kuwamanta buli omwali ali mu kuwamanta nebeezaawo nti obulamu bwange munange enkola ntya kwegamba buli muntu ali mu mbeera ye yaki kyova olaba nti tekyasoboka bantu kusigala waka muntu kusigala waka mu muggalo kyenjagala okubuuza nti bano bonna abantu tulengera mu rallies almost bakandidate bonna balina abantu bangi be batambula nabo babere bamobilize babere bakandidate bennyini batambula n'abantu bangi gwe nga role model oba gwe agenda maaso kubanga oyita abantu bano oba abantu bano kwegattako bakoze ekyamaanyi okulabika nti basomesa kuba toyinza kugamba nti kale gobo tokimanyi gwe ng'omulonzi tokimanyi naye candidate g'osuusuuta oba ogenda maaso ng'otambula naye yakoze ekyamaanyi okutegeeza ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Omuntu bw'aba akwagala aba akwagadde kyekiri kyentandise nakyo nti abantu baneeno bamanyi naye bakozesa obutamanya bwaffe bo basobola okuyitawo abamu ku bo bannabyabufuzi kubanga singa mbanyimiridde mu bantu nga ngenze campaigninga wali olabyeko abalumba emmotoka ya President Museveni bagikuba amayinja ati tewavuddemu kutuwuubira anti ye president tebasobola kugikuba alina immunity eyo era tebasobola kutuukira wali waali kati oba badisguisinga naye bw'aba atambula tebasobola kuba mmotoka naye ku social media bandi reacting basobola okutuuka waali ne basembera mpolampola olengera ndowooza gy'abeera ayita yonna emmotoka zitezigenda speed naye buli watuuka waaba agenza okuba ekivulu agamba nti ababadde mu makubo mu nsonyiwe mbadde sisobola kukola ki akuba ebivulu biba bivulu kiba ki simanyi wa meetingira abantu okwogeramu nabo abayogeramu ebeera rally si rally ate ebeera meeting naye bulijjo mubeeramu abayimbi bonna babaganye rally zino babagamba regulated meetings lwakuba nti abasinga meeting eri regulated kitegeeza nti tetunafunawo regulated meeting tetunafunawo yonna ati kati ndowooza ekigambo kyekyalo ekizibu ye oluzungu regulated ebigambo bitono nnyo mu Luganda ebivunula oluzungu naye ekyo kyandibadde kitegeeza nti bandibadde batandika n'abantu 7 be babagamba wabalabako bwe batuuka okubongeza ne bagamba kale tubakkiriza 2 bameka bali batuuzizza 2 so tekinaba nakubaawo ekyo noonyayo ekigambo ekirala eky'Oluganda ninakukozesa kye bagamba sinza tuteekawo kyange kyekiri ku ground kubanga akakiiko k'emikono kikagamba nti twaganye rallies twaganye procession rally yeyo namungi w'omuntu akuŋŋaana oba mu kisawe nga bangi nnyo ebyo bagana procession nti abantu batambule anti bye bagaana bigenda maaso mugenda mutambulira mu kkubo bye bakkiriza byo byagaana byo tebiriiyo tikati abakulembeze baffe bano okusookera ddala ojjukira bulungi nnyo nti be abamu ku bo kaŋŋambe nti abasinga obungi be basinga n'okuwakanya ekigambo ekyokunoonyeza akalulu ku mikutu mugattabantu saako ne ku media houses bakigaanirawo okuva ku ntandikwa kakati nze omuntu akwagala bwe mpulira ng'ekintu okiganye nange mba nkola ki ntandikirawo neŋŋamba ekyo tekisoboka ye bw'aba akiganye ye kagezi waffe yatutegeerera ebyo ebintu bibaawo mu bulamu n'ogamba gundi oyo bw'aba aliwo ati kati kitegeeza nze ndi bubi kati abantu baneeno singa bakwasiza wamu n'akakiiko k'ebyokulonda ne ministry y'ebyobulamu n'ebitongole ebikuumaddembe ba stakeholders bonna okuva ku ntandikwa ne bannyonnyola abalonzi ti ku lw'ekirwadde kya covid-19 ekiriwo mugenda kutukkiriza akalulu tukasabirenga ku radio ku TV ne ku mikutu mugatta abantu bandiwulidde naye ate challenge eyandikibaddemu oba oliawo 5 bandikiriza naye nga ate olaba 2 batambula bagenda muntu ku muntu kati oba oliawo ekyo kye baatya
simanyirwa oba tebakyogerako bo nga bo abavuganya n'akakiiko k'ebyokulonda. So kakati abantu bano abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo balina kyamaanyi nnyo eddoboozi lya mwami Katumba, eddoboozi lya Musumba Mwesigye, eddoboozi lya mukyala Nansi, eddoboozi lya mwami Museveni, mwami Kyagulanyi, mwami Mawu, bonna abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo bamuliyati n'abalala liwulirwa nnyo abantu ababawagira. Naye ate bw'otunulira abantu bano bonna abagoberera mukulu w'amala si bonna nti baba bawagizi ba muntu omu. Ensonga zanjawulo abamu kati nze bwe mba waka nga sirina kyenkola nga ndi stressed bwe mpulira ekidongo nga ngoberera kuba togamba nti oli candidate wabajja mu kitundu ajja justing nga ajja ayingirawo ng'alinganga quietly ne mwoyo mutukuvu bw'abajja environment ekyuka mu kaawo n'owulira akawewowewo oba ekitegeera kakati abamu stress abalala ku bo oba oli awo basuubirayo akasente katugende tuwulire si kubanga bagaba kino naddala abantu abamu abamanyiddwa nti batambula n'ebisawo bagenda kuwulira message ndowooza message yebatwala kyogamba nti bakandidates abamu tebalina message simanyi bagaba sente gye batagenda teri message nze mbadde campaign zensobodde okukavaringako sinaba kulaba agaba sente sinaba kulaba nti abantu bajja okugaba sente oba oli awo abamu basuubirayo kasente nga bwe kiri bulijjo nti akalulu bwe kaba kagenda mu maaso obiwulidde nga abantu abamu baweebwa sukaali abamu baweebwa sabbuuni n'ebirala kugamba nti ne bakandidate bennyini abibiina ebyenjawulo bakyesansabaganayo twogerera babaga bagenda bawa sente bakole campaign naye kaakati awo tugenda kumulamu katono nnyo bwe tudda tujja kugendako mpapula z'amawulire tuna observer ne Daily Monitor tugenda tutunulira ensonga ezirimu katukomewo omulabi wa Soul TV tovaawo. Soul Television, Femunyo.